Ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde, Abel Katende yali kitunzi mu kampuni ya Munta Publications yabuzibwawo okuva mu maka ge ag'emasuuliita. Poliisi yatandika okunoonyereza era n'ekwata mukyala we n'abaana be ab'obuwala babiri okugiyambako. Mutabani w'omugenzi omukulu Andrew Nkuubi ye yatemya ku poliisi oluvannyuma lw'okwekengera nnyina ne bannyina. Our suspicion yali mu nnyumba nga tumanyi baamulese mu nnyumba kubanga waliwo akaana ke yali abeera nako kagamba nti kamuwulira nga screaming for help. Then kadduka ewa neighbor n'agamba sijja gendayo eyo nzekka kangende ewaani ewa chairman. Tubabeera bajja ne chairman ne basanga emmotoka ng'esimbudde egenda. Ate okutuuka ewaka bakuba bayita nga taliiwo nga wasibe ne bakuba essimu ze nga ziri off. Kati we nawulira ebyo ne ŋŋamba something wrong might have happened. Olwaleero poliisi bano bakomezzaawo maka ge Luteete okwongera okunoonyereza oluvannyuma lw'okukitegeerako nti omulambo gwe gwaziikiddwa mu kinnya kya Kazambi. Okusinziira ku poliisi, Katende yattiddwa lwa byabugagga. Twakuteku ku bantu naye abantu abo leero batuteegezeza oba bayogedde ekituufu anti bo be bawamba omugenzi ne bamutta. Kati leero batuleese wano okutulaga gye basudde omulambo. Nga babadde bantu babi nnyo kuba n'abantu b'ekyalo abadde bonna tebabaagala abatali ba neighbors niyo abantu bonna eri akuloosi bonna eri ekyalo kyonna kangambe like bonna nga tebaagala bantu abo. Engeri gy'omukazi we bwabadde yeeyisa bubi n'abaana bafoosinga omusajja okudduka awaka n'agenda n'afuna w'abeera. Oluvannyuma lw'akabanga nga bayiikuula ekinnya kya Kazambi, omulambo gwa Katende gunnyuluddwayo ne gwongerwayo mu ddwaliro e Mulago okwongera okwekebejjebwa. Akulira ekitongole kya Flying Squad Herbert Muhanji alabudde abatuuze obutatwalira amateeka mu ngalo olwabamu okwesoma okumenya amaka g'omugenzi olw'obusungu. Nze nadi pro inze waba Flying Squad be bajja kukuuma property eno anaagikwatako obimanyi. Abatuuze gy'olaba bava eno weewali amaka ga Abel Katende era nga waliwo ennyumba z'abapangisa ezibadde zitannaba kuggwa ng'eno omulambo gwe gye gwasuulibwa mu kinnya kya Kazambi era ng'abantu beekulumula okugenda okulaba mutuuze munnaabwe wa gye babadde bamusudde. Ali Mivule, NTV, Luteete.